eno fayiro lwaki omukolo gwa omukulu mpuuga gwabadde mu social distance twazeyo mu covid eyo giteeke ku bbali nayo tujja gikola laba fayiro eno nga nzibumuko fayiro kye erimu obulabbayi yani alima namakula owekimbeyo alima kigwe muliko namakula mama walema ne lechoke ne hemudi erimu kye obulabbayi n'obukulupya n'obukumpanya n'obulyake n'obulyazaamaanyi giteeke wali oleserero mama alima nedda temwandi mulese mu fayiro mama alima yantuseko dda fayiro ye okay era simanyi bwana asambagala asanyuke oba anenyonyezanga mukadde simanyi kubanga kimbeewo ekya Mustafa ekimbeewo kiri wa mukunja ate bikibe yakutte emmotoka eri wa mukunja era kati ekimbeewo kya Mustafa yennyini tugenda batubitunulamu fayiro kyendala waliwo eno nayo ya bulabbayi waliwo abawagira obulabbayi wano tulinawo sipiika wano Anita Among fayiro leero nga ne kinyamatama suubi Juliet kinyamatama lero wetugenda okwetondera zaake fayiro ya Bruce Lee jeri fayiro ya Bruce Lee ino yesemberayo ddala Bruce Lee kuba nengeramu wano olubuto lwa Shiba lwetandise okweraga kibunoomu weerage mulimu ne kanale mugume yaŋŋambye nti ntambi kati kino ninaki mbali oyogeraki bawutanya sente z'abayimbi abaali balina ssako mu umma omwali omukunja atasera abasinga bamumanyi kati mbadde nsaba nsookenza nnyo akantu kano kubanga mukunja we namukubiddeeko nansindikira phone conversation nti yasooka kukubiraani maama Alima okwemulugunya kasente ke banyaga nti maama Alima yanyagulula mukunja naye gassewamu ne Hanison Alima alikweje emyaka egibba kati saawa zino abali mu kunyagulula eggwanga bato owaye ba fresh kid bali mu kunyagulula eggwanga Alima mwagala kuonoona kitiibwa kye nedda obubbi tebukyali kati ate abakulu be babbi ddala Alima tabeerangako mu nsasagge ezo banne kati ku luno mwaziri muleete obujulizi bannaye obujulizi omusajja abulina yino phone call obulabbayi kati buli mu bantu bakulu gokyaliko ebyo botya gwe Mama Alima namakula nkulamusizaako nnyo kale mwange mukunja ontegedde otya susula namba mami nina akasonga akanumya omutwe neŋŋamba akankunoonye waliwo sente zetwasevinganga mu wuma mu mwaka gwa 2022 omuyimbi Hanson bali luno kuba gwe waŋŋambanga okuteerako sente siwe ekyali nga tulejala era sente nazisanga ku simu ya Hanson bali luno nagenda okulaba agenze mu federation ewa Mr. Eddie Kenzo ate nawe kwe nali ŋŋumidde ate naawe nkulaba wadda mu federation kati sirimu mu federation nze teri waggulu wange kati ate sente zange lwaki oba ozisaba aba federation ng'ate nze naziwa ggwe ne Hanson obanga agamba buli alina sako gyakulira bbeeyo sente ajjayingire mu federation federation ye Museveni anti mami naawe mba nkuwaabira kati nze nsaba bwente mu bufunze bwe tubanga amateeka ge twaliko mu kusondanga sente ezo nga tuziteeka mu ssako baatugamba nti tugabana ati buli luvannyuma lwa omwaka nga guggwako okuva 2022 mpaka kati mu 2024 omwaka teguggwangako lwaki tetusooka ne tugabana sente zaffe then ne tulyoka tulaba ebya federation kubanga federation ezze luvannyuma nnyo Uganda kulida wano yes nagenda okulaba nagundi akudde wageze mu federation ani owa sente Hanson bali luno ate nga sinze nzeke yamuwa kitegeeza n'abalala bangi abamu wakati yava mu wuma n'adduka mu federation
kati mami awo njije ekibuuzo kyange ekisemberayo ddala bw'abanga Hanson gwe wali okola naye mu bya ssente yadduse ne ssente z'abaana bonna ne yeegatta ku federation ate naawe lwaki watuleseewo era naawe n'odduka n'ogenda mu federation Hanson gyali nga yadduse ne ssente z'abaana ate n'otazibanja n'osirika busirisi anjijeeko Federation yani ye Museveni naye muntu saasire ekiri e Uganda nsonga za sente tekyaliko myaka sente tekyaliko kitiibwa oyo maama Alima mudobozire mmwe tunnyonnyole bulungi kati ensonga zino ekisookera ddala ndoza mukunja abanja ani omutuufu mukunja abanja maama Alima gwabanja amumanyi ani yaleeta ekirowoozo okusevinga maama Alima okusinziira ku mukunja yaleeta ekirowoozo bannange batabani bange saagala mukutuuke mu myaka gyange eno gye mulimu nga temulina kantu tandika okuba nga musonda nga gyali waali omukulu mu myaka bamuwuliriramu maama wa industry akuzizza abayimbi abasinga wano era abayimbi abato bamukunja nga tebasobola kubeera nga balina okubuusabuusa wadde era mukunja musajja atu mu bizinesi ye yendabirwamu agenda n'akola n'abeera ng'afuna akasente n'akasevingira eno nga yesiga maama Alima nti maama Alima ekintu kyabeera nga konfaminze kyabeera endosinze kibeera kiriya tewujja bbaamu ki nkenyera era sente zisookera ddala mukunja agamba gyali emitwalo 2 gyasooka okuba nga depositinga mu sako era azireeta bukolokolo ku National Theatre maama Alima yaliwo n'amugamba maama sente ndeese mama n'agamba mutabani omwana mujje mulabire kuona omwana wuuna aleese mutabani tugende mpola ziwa omuwanika mama ogabye nziwa omuwanika ziwa omuwanika nga bakyali kuuma Uganda Musicians Association by that time Cindy yali president yes omuwanika before yali bigayi n'avaako nibaleeta Hanson bali luno yaziwayo ku mulembe gwa gundi Waikibenda gwa Cindy gwani gwa Cinderella Sanyu nga president treasurer Hanson bali luno omukumi w'ensonga maama Alima Namakula nga Bigayi akola ngani Bigayi yali avuddewo musajja wattu bami naye bintu tabirimu bali bamukutte ku nkoona nga waliwo ekijja nga balaba Bigayi yezaake Bigayi ajja tulemesa omulyo Bigayi genda so ne batandiko saving kati maama Alima yasenda abayimbi babeere nga bagenda mu kintu ekyo kati sente bali kubanga baziwaayo omukunja agamba ziwera obukadde buna nezigwamu yeze yawaayo ku side eyiye buna yes nezigwamu muntu omwoyo nno kitegeeza bali bangi ate yasavinga nga yekka uma yali amaze okubanga ekula umbrellas mu bitundu ebyenjawulo bamuvinga nga district ku district naye ng'ekisooka ku agenda ku menu saako tusonde nga buli gye bagenda yalinga ttafaali ayina ebiri ayina emmeka nga bateeka mu kitabu okusinziira ku mukunja ataseera bannaaye okitegeera so sente mu kuwera sente zimba mu savings naddala bammemba balina okujja yeewolengako batuuka okwagala okujja okwewolawolangako treasurer that was the time ndowooza mwaka oguweddaawo bwe bali baagala okuba nga bajja okuba nga babuuza kasente kaabwe n'engeri bayinza okuba nga bakeewolamu treasurer omuwanika era in fact ekyaba prompting okujja okubuuza because bali willing okwongerako ozisavinga ffe a long time okiraba naye bagenda okulaba nga treasurer ge bawa ssente Hanson bali luno misinde ng'agenze mu federation was formed around May last year Hanson waali mu Uganda simanyi nawulira ali Canada simanyi okiraba kati Hanson yali treasurer Alima ekitegeeza teyazikwatako Alima ye nanyini project sako yaleeta ekirowoozo ye principal naye nga jjukira waliwo treasurer gwe yabasigira otyo treasurer reportinga wani Alima yes kati Hanson adduka ava muuma adda mu federation agenda mu federation yali akafumingibwa empya bano kwe kwakubira okumulanga nti ne bajja babuuze nga gwe babuuza takyali mu kibiina nga bagamba nze siriyo eyo nze ndi wakenze ebikadde bya birala ebikyankwatako gye bagenze wakenze federation nayo ina emizogoobano gyayo erwana umma
balwana kibiina ki ekirina okubanga kitwala abayimbi. UMA is an association. Federation is also era njagala nzikatirizeewo is also an association mu mateeka. Ne bayagala okyambaza federation eberenga ye epitome ye body governinga music wa Uganda ekitali kituufu era kintu kyo kisinyaako. Federation si etwala music mu Uganda mu mateeka. It is also as an association as UMA tewali amutwala. Tewali kibiina nga ogamba FUFA. Kubanga FUFA tewaliwo nsonga ya mupiira ndala yona yinza kubeera nga FUFA tegiri mu mukono. Eza music buli omwe akola kiki. UMA boogera kyabwe, federation yogera kyabwe, n'abataliimu boogera byabwe. So legally binding federation. It is not the epitome governing body of music because mu mateeka mu act bayi bayina okuddayo. Olwo ne biwuli ebyenda ba online nimbo aba federation bagenda banoonyereza. Nanti nabo ya sente za sako. No sente za sako. Onayoja kiraba abasajja nga batadde kabangali abayimbi bafu. Nga bali kabangali babaddusa batwala. Okitege. Kati Anderson yali atereka sente. Eno. Avaayo adda mu wakenzo. Adde wakenzo. Abagamanzi bya UMA. Sibibade ebikadde mu bibuza abasigalayo. Bani be alima yali akyali. Yali akyaliyo. Otyo? Ne baguma. Nti okay. Mama jali principal. Naye nga treasurer agenze. Treasurer si kyali ekikulu kyobala tebafaayo nnyo nga treasurer akoze eki. Agenze. Obuzibu bwe bujidde wano wonna nga ne principal wa Sako mama agenze. Alaga what? Ngagenze mu federation. Era sente ezo tebazibuuzaako Sindi president nedda. Bazi collectinga nga Sindi tamanyi. Anti kakati buli kimu kibaka kikulembera ekyakyo. Anti we bamovinga omuntu wava mu NRM treasurer Lumumba n'ava mu NRM n'agenda mu file azireka mu NRM. Kakati bano tebaleka Anderson waba yagenda mu federation kitegeza file yazireka principal UMA. Ono yandigenze ku UMA. Sibwe kirina okubeera. Ukyali badde naye yo gwabanje abaddamu manyi nti ono bazi wa muntu bazi wa kibiina bazi wa kibiina ekikulemberwa Sako kulemberwa omuntu gwe bamanyi kibeerange essaawa zino nti alya kulembera financial gundi mu Uganda Aluna Kasolo wabanga alina omugozo bano ogenda wakasayija minister of finance because buli docket eriko agikulembera principal wayo kati principal ya Sako mu UMA nanyini wayo agikulembera ye mama Alima togenda genda wa Cinderella Sanyu president. Okay. Guluma yaguzza enjo katero makundi. Kati mukunja n'alumbani? Mukunja n'alumba mama. Mama nga namaze okugenda kati mukunja nasoka nabuza mama. Era simujenza nnyeno. Asoka namukubira mu buntu. Nga yagala bibuzo biddibwemu. Sente tazeegaana. Tazeegaana. Naye yagamba sente bate bazibanje mu federation. Pulideko bagende mu mateeka. Ne awo nawo. Nenga sose bagamba musoke mugende mu federation. Mukuje namugamba nze siri mu federation. Ko mama Alima nedda federation eri waggulu wammwe. Ekitali kituufu. Waliwo federation mu name it seems as no to interpreting it phone call in. Bulungi nnyo kubeera kituyambye mukunja abanja abadde ayogera ne mama gwe bagamba. Tuji interpreting bulungi. Agamba nti sente zino azimanyiko. Naye gwe baziwa yagenda wa mu federation. Asose bagamba bagende mu mateeka. Naye ate yagamba nti federation ye bakola ki? Ye batwala bonna kati. Kitegeze kuba kubanja babanje federation. Toshigatta. What is that? UMA and federation, they are two different entities. Are they still working? UMA ekyakola ne federation ne UMA weeri? UMA weeri mulinnya naye actively eri dormant kituyinza okugamba. Because members abasinga baddukayo. Alima agamba mukunja agende wa? Agende mu federation. Wa federation yetwala ki? Abayimbi bonna. Mukunja agamba nze siri waki? Siri wa federation neche ya sazi wa federation naziwa UMA. Ni mutu gamba mwaka gona guweddeko tuli myaka 2 tugenda mu gwa 3. Nze nandisubidde ansi yandibadde wano. Nti sente zammwe ze mwagira ziri wano. Yes. Dano gamba mugende mu mateeka tontisatiisa mugende mu federation. Aso mugamba tontisatiisa ntokanga kanga. Okiraba. Wandi mugambye nti Sako yammwe twagirekawa twagireka emabega gye. Twagireka mu UMA. Era ensonga ziri mu office kwasaganya. Ensonga zammwe za Sako ziri mu office ya eyatusikira. No babiranga gye bali. Because wovaawo kitegeeza ebiwandiiko byonna. Obireka file ozireka mabega tutambula nazo. Naye kati
batambula kitegeeza wuma eri part of federation tekitegeeza kakati bafunamu obuzibu nabo nanga era bali mu skimming okimanyi nga bali mu kuteega waliwo sente zali zirina okubanga zijja bateeja bano nnyo hectares ziri 3 si bateeja baskimas abawedde si bateeja oba gira ngu waliwo akasente akajja ng'otandika okuwulira obwamazi abantu bemuliko bakoleredde amannya kituufu naye bagenda kugasuula okitegedde n'abantu nange kati saawa zino bendi mu kulwanirira bakoleredde sente zaabwe mu ntuuyo lwaki muzibowa okitegedde in fact waliwo obukadde 10 obwali bwagenda mu nsawo ya Sako obwava mu kibiina ebya Luna Kasolo ebyo cooperatives bafunayo kuza cooperative bafuna twali tuli mu covid nze kenyini akubuulira sente zavaayo nyingi nnyo ezagenda mu dockets ezenjawulo where did that money go what yes Kasolo yabayo kyayo Kasolo yaboocha 10 yes kyagenda mu Sako naye zo si zabanja mukunja ezo baba bazira be bakola ki be bamanyi naye nabo si be bamanyi waliwo ekijja mu maaso Sako bagikola kugira kufuna za Kasolo za Kasolo yabagamba mwekunganya mtu sijja kujja buzizi ngekiri mu ki mu federation tumwekunganya mu akabiina awo ne baziyiwamu bilioni 10 na mmeka 13 federation bazifuna omwaka guno kubaddemu okuswaza eno mu Sako babo obukadde 10 obwa Sako mu umma naye omwana agamba nze size manja wembanga mwazirya bubi waliwo komiti ze mujjo genda mu maaso awo ngabe tuli mu kulabe saawa zino tibamayiko mawanda sente bazira 219 paka 222 221 babayise 224 namwe abasako wembanga mwali sente zo muyiwo omusolo nojibera 227 muli genda aba federation mbanga sente zo muyiwo omusolo nomuzidde bubi nnyo 227 225 muli nnyonnyola okitegedde kati ekyo tukireke kati tuli kuzino sente zaweebwawo omuntu yakola omukuomu sekinoomu ngoli agenze n'atunda byatunze n'ahasolinga byasolinze n'aleta sente ne zibeera mu nsawo n'akomawo okujja okuzibuuzaako oba okuziriddawa n'omuddamu ebibuuzo ebyo mama byamuzeemu kyabulabe Anisoni yagamba kinga ate Anisoni waali yamalamu yasigala ye Canada ali sawa zino ali Canada onawulidde treasure tondekangawo yatuleseeyo tiyatuyimbira akayimba ne Kamilio ate nalimba jagamba sente tewazimpa waziwa Anisoni kakali ne mukunja yagamba esigena nze sina buzibu nze mukunja ayina kulumba wuma ekwasaganya Sako oba kinoomu ndabanga alumba omuntu omukyamu alumba principal akulira Sako yalima namakula maama era yabasenda kale omanyota mu kusenda kwe bali babala kuzibba anti obtaining money by false pretense nedda ino si false pretense nati you have pretended mama ali mataso abera no you have pretended mutuso twegatte muzigera tuyamba but falsely tezituyambye kati tukiite tutya tambi bwenzija nenkugamba jango saving ne insurance ebbi nojja no savinga nayo nze nengenda ku kyeye yakuleeta osuwinga insurance osuwinga nze yakuleeta nsooka kukwata gwe yansenda walina kiruubirirwa ki nedda sebo fayiro kugirako babiri naye gwe mukulu gwe alima ina omusango ono nnyo yasendasenda abaana bakava mu covid banaku koze engeri gye yali akulira Sako bw'aba yali agikulira kituufu ate sindigwe bampayiriza mukazi wattu yali agenza okuzaala waliwo ekitannagasa maama aliima twagala sente z'abaana sente za microfinance ze bakwasa Kasolo singa zibula tugira NR government tugira government oba tulumba Kasolo sente za sente zitwakuwa bilioni 15 zigenda ogenda mu cooperative zalagawa esawa zino kikwasa bamawanda kiki bagamba sente zigenda ogenda mu cooperative y'abafira mu lutalo mwazi wuutanya ne zigenda walala mujje kati mweno gundi Kasolo yabasindi yes kati Sindi abatabimanyiko kati mawanda yabeera alima ne banna abalala mwe muli Anisoni bali luno kati yo Anisoni kati twagala maama alima
Bamalima bangamba alina passport ya America. Katugenda jibowa. Tugenda jibowa alagawa. Aja yita Mama alagawa. Owe chimbewo. Ekimbewo kiragawa kya Mustafa. Twagala sente z'abaana mama. Twagala we want money. Tewali kirala. Kwetaga ekintu kimu mama. Eba naye chimbewo omukazi gwe mwagala okuteeka ku pressure zino. Yagyetaddeko. Bana abana bakoyedde sente zaabwe. Mu bunaku. Musajja tumukunjanga w'omulabo oyo bambi. Nateekayo obukadde buna. Ate nga abantu basukka 1,200 zaali sente meka awamu. Olowooza twogera ku bukadde buna bwokka obwa musajja waffe yavuddeyo. Sente empitirivu. Baaziteekawa. Kitwagala okumanya. Ekyamusitafa. Mumaze okufuna eza ate mudduse mu federation era munewo mutayirizeeyo. Ate mwasooka mu NCF. Eyo bagenda kukolera. Basooka mu NCF. NCF ye. National Culture Forum waliyo Ragadi. Ragadi mutwali nga mama alima. Tumuwe ekitiibwa jajja Ragadi, jajja ndigida. Sente z'abaana zaalaga. Ate nange mmanja. Nange nina association yange bagiteekamu mu NCF bagita AFPOL, Association of Film Practitioners Uganda Limited. Ne batudinka. Ne babawa sente mu COVID wadde n'ebijanjalo kiremu. Tebabituwa. Ne babawa sente endala. Bazuwa abalala ne bazeegabanya. Zaakola ki? Basooka mu government ya NSF. Ya jajja Ragadi ne zibeerayo. Sente empitirivu ozijjukira mu COVID. Simanyi COVID relief. Ne yabawa. Bafuna. Nkutidde. Muli mu nsi ki mwana wange? Sibimanyi. Mama. Basooka wa jajjadi. Jajja Ragadi basooka okuwa sente. Ani yazifunako ng'ali mu industry atubuulire. Bazi. Naye abo bonna wala katoli wa industry. Ayindi mu industry obutereevu n'ekibiina kati taba WhatsApp yiino waliwo. Ndi mu kibiina kyennyini NCF. Ye manje eno. N'abadde mbabanja leero teri yanzizeemu. Bonna basirise. Wababaniza. Yiino. Nzuuno. Era National Culture Forum. Mbabuuziza NCF administration leadership is quiet about this. Not condoning, neither condemning. Wow, I'm about to unleash Uganda Arts and Culture Exhibition. Ngenda kola exhibition kulaide sente yaba nabitoni. Ngenda gitandikako. Okitegeera. Ne basirise. Laba bali mu kwewereza zino zi poster. Ninayo omuzannyo ku gundi. Video gundi eri out. Beba nabatutwala. Obalaba. Toyogera mannya. Ninga bebo balaba. Baba na abakirimu mulimu ne ba minister baba. Gaga na amanyi. Olaba honorable wono. Bayitirivu omukulu wuno omulaba ekyamaani waffe yiyo bayitirivu nnyo ono lecturer wange yansomesa Makerere mwali ono naye abaana adduka nagenda mu federation omulaba olumala okubba eno nga badduka eri okitegeera kankulage bano bessasavinga amannya ojja kukakasa bwana gundi naye mwali MC bayitirivu nnyo omukulu wuno omulaba bambi bonna bali muno naye mwali teri anyega mbabuuza ebibuuzo teri anyega okitegeera mulimu ne ministers babiri muno owekitiibwa yes wawo oyo wuno ono tata woli owekitiibwa yajja ate mwebali ne bonna nababuuzizza ensonga zino nga temuzoogerako kuva lwakutaano mbabuuza eza sako sente zebuuza sente teri yanzizeemu bonna babano kati nekyo ekintu kigenda kujjayo bingi basirisi baba balina ne sente endala ze bafuna mukwano kuva 2021 bali mu kulya ffe tetulya ffe tusoba buguwa bwangatto ffe tubafukirira ssebo ngalo boneyo ne balya okitegedde kati basooka mu NCF yasooka okufuna sente ne bava mu NCF uma ne lwana olutalo lwayo ne bawaayo 10 tenakole ba federation olwo tongamba nti bitambulanga byasuubi mu DP nkutidde bwe batyo bekwatawo bati tugende kakati eno we wali sente ne babigini bava musuubi ne bajja mu DP National Culture Forum Uganda National Culture Center UNCC bona bali federation kigrupu kye kino okulaba balonze gundi ku board of directors bali ku bebewa kaze biri mu politics neno mu music kutiddenze bwe batambula DP block kutidde DP block ene eri mu bani yeyo list gye nkugambi abamu sijja basanguza DP block ya industry yeyo nenga mpuga waffe era gaba nene mpuga waffe era gati sise namujuyi mama alimu twagala sente nze abyogedde nze ndi member oli member era nsabanga member bajja kugamba sebo njagala mubuuze jajja Ragadi sente ze baatuwa mu 2021
zaalaga luddawa nze association yange teyafuna wadde ekikumi yajadi empuga I'm the Secretary General of Uganda National Uganda Bajita AFPO Association of Film Practitioners Uganda Limited. I'm the Secretary General. Vijay Junior ye president. E association. Vijay Junior tafunanga. Twafuna sente. Leka muwayiriza. Twafuna adde ekikumi. Anedda Junior. Twafuna adde ekikumi. Junior tumukubire. Mukubire. Vijay Junior nedda. Mukubire. Nedda leka. Mukubire president wange nze Secretary General yanteka abanyagi bagatekayo. So compare namba ya Junior. Meeting tujikola 2019 erugogo yatukunganya fenna Ragadi no wa president simanyi yabumuwa netwa mwabu kitibwa nti jajja alemedde nako yetulonda ddi twagala tulonda akakika akapya mwamuletanga lopo naye nalemerako twatukafe amemba ntugala ne tukoyi twagala kukyusamu ne bagamba temuleta zaake nga yenzi lero kana akasente uno omusajja mukubira essimu Junior zino ya president tedi ali ne wakana nze secretary general nze manjanga member obanjanga member kubamba tesagala bange wano sikola nga wa mawulire ndi member byenjogerako byaffe ba member ebituluma sente za finyingi ze mulide basajjamu ekibina kya mabachita nemotoka gye baatuwa omukulu ajugulira mu butungulu ani ndigida baba wane motoka vani eriawo emirimu gyaffe egikola ddi Laira bonna ayina ebibiina nga mukaaga byonna yabikulira tuga ye mukulu wasoma ki ekyenjawulo ekyo oli Einstein nti gwe mugezi asembayo kiki naye basirisemba banja mbabuuza ebibuuzo bajja kusiba nze ndi memba kiki enjogedde ekikyamu awo tebaba basente bazeegaane sente bazifuna sikakasa genda baba bakaba sente disbandment za mirundi ng'esatu tekisoboka kibina kya bakitani National Culture Forum ngamba ekyo kyamwe kyamavu kulia Association of Film Practitioners Uganda Limited AFPO mukubire Vijay Junior omugambo linetambi ku set Association of Film Practitioners Uganda Limited nakubana bamulaka mwali mugenze kutegula twali tugeze kuweereza ggwanga sente bazifunira ku Junior yebase ali mukola filimu za munno waaki ali ku munno waaki ali mukola filimu za munno waaki kati ebintu bya sente byafuuse ddala Junior alaka yebase oba yafuna association eyo ne bagigobamu omukyala Anita Seruwaji yatukunganya Anita Seruwaji bamukuba enkokola tekisoboka anyumiza gwe yako teyali ku National Council Smith najja in fact ya initiating a National Culture Forum yamukuba enkoko gasande zituuse ne yamukuba enkokola ne yamugobamu zisoka zegamba za Junior anja muno oja muno onyanga ye akubuulye sola kwogera byanjwanjwa sente zaffe abasinzo ozigira tuli jajja Ragadi sola ibyo chairman waffe jajja alakazita atazitira luddawa naawe nezibulira wano ani ye jajja si wa mivuyo jajja Ragadi empuga waffe twagala sente mama alima namakula sente za kuma abana bazaagala mama alima yani sise namujo twagala sente nze nkubuulira tannakwatibwa singa abadde bamutaddeyo mu nkomyo ate kati okulwa kati ffe tukiriwo ekisisimu yaffe eri bweti otakwatibwa kati mu maaso eyo olikwatibwa ffe tukwata mpola enganyi so kati ebyamukunja kitegeeza bituufu era mukunja yafunye obusumu mungu nagenda nakwata emmotoka gye yaboye yakutema eya maama yagiwambye eri mu lujja yagamba tesikemeremu omuddo sigenda givuga tagala gikoleramu uba tagala givuga kebeerawo mu lujja seneza buli wagirawo tiseneze nga azirabako kasita ziri awo obune motoka ki haliya kawundo kakubye eddirisa kitegeeza byaddala okitegedde omwana yagala kimu ssente era abadde bamugamba kyo wakoze bikoze bitya poliisi egenda kukwata tewali buzibu nze ffe tuli ku discussion nnene the end justifies the means tegeza bati sibanja abali eyo abasirise nga tebalina bwogerero ffe ababayo ne twogera ku bintu ebyo because tuliba naye kyekigenda mu maaso webanga bituufu bubbi bulabbayi bukumpanya bulyake bukenuzi tuyingire Masaka kubanga kati ebintu byammwe era njagala onnyambe mukunja wali munoonyezaako mukunja nja munoonyeko nga yo ne mama alima nempuga Ragadi nedda omunoonyi akunnyonnyole omugambi waliwo akavubuka kuba batuyita buvubuka Frank Antambi yagambye
membawo omwegaana ntomwegaana nti mwegaana awo nga nzijayo certificate gye batuwa nti memba talabanga ku ssente za kibiina nzagala negana soko obuuza akulira ekibiina kyammwe bayinza okuba bazita nga teyazituusa matovu Mary Smart kadivije junior ndijje nako Rwagadi nga yaziteekayo wa mukama wo junior nga gwe tewazifuna tewali nze ndi secretary nani sayininzeeko waba negana nga nsoka jo certificate tidi member waabwe kali nga twandika okubabuuza sente zafuluma 221 mwazigana mutya nali nkyakola namawulire bali bagayitaani aga Emma Carlos nempandika article ye Emma Carlos aliwa naye gyali ali mu NSF yempuga yegundi yebwanikawe nema sente baziridde nange bajja kusiba ate kati bansibira nzagenda obbasiba kena asitula nenkundi okubanja sente sisiba abantu bonna nembamala waabo tugende Masaka kubanga ate bino ate birandise kufaanana bye Masaka kituufu kitegeeza mu industry mu art eno nayo gavumenti etaddeyo ssente kenda atandika okukwata abantu baayo gavumenti ebeeranga ng'ogenda kukwata emmesi n'ogiraba oti n'oteekawuko nejjanga eryalya oli wekibya ekintu kyamukunja kisiseeyo bino ate nga bikyavaayo twali twasirika abamu bikyavaayo simanyi eri hoteri Magikiri yali eriwa federation gye yasula biliyoni oba zaali mmeka sente zaayita naye nga ettundutundu eddene lyali lya kusasula expenses awo yaggwa zezemu ku committee bezi bajja bayita tabuka eyo nayo ejja tabuka awo bajjeyo kimu ku kimu item basobola okuyikolinga ko zose owulire investigation za industry kazina sawa yonna just a matter of time for those people to pick interest nze nkubuulira batwala baabwe nga government like etaddemu ssente mu bintu ebyo naye kanyiibwa katego ng'omukulu ke yagwamu tekamufukidde akatego ow'ebitaano gye twali e Masaka twandaba twalaba ebifaananyi byange nalengera omuntu naye nga sitegeera naliyo kyekyali naliyo nga nenyambadde masiki sagala bantegeere nga bwe kimu nkinootinga bwe nti bwe kimu nenkinootinga bwe nti nenyamenya kyekyali fayiro ye eriwa fayiro y'omuteeketeeke nze badde siraba ku mukulu gwaliko social distance bego ne tugamba banaye tuzzeemu covid ediwe ebbaluwa yisi yeeno fayiro nanootinga buli kintu olunaku lwennyini nga tukeesa olwokutaano omukulu yakola drive wa drive wagiraba obutambi bwafuluma tewabulaba kati nze nali nayo naye ngaomukulu buli omu amumanyi nga buli gwawubira Sakajugo ogamba otya ng'abamanyi jjukira kitegeera abo abatono otuuka okutunulira n'omuntu n'omuddamu Kajoba maama waakyaliyo Nasuuna netugamba omutegeke abantu nga tetubalaba where is the people natugamba bajja kujjanja wano just mpisaamulisa omanyi naawe netugenda ku mukolo gwenyi badde sirabangayo mukolo nga nanyini mukolo asookawo abagenyi ngate ye yalinda abagenyi nga wali ku kasimu ke nekaggwako omuliro wakuba wekaggwako mutuuseewa omukolo yatuukawo ng'abagenyi be tebaliwo abakulu yeyasookawo sawa 3 tugenda okulaba abamwaniriza ssomero baana bassomero balina gye babajje baali balina mu practical ya biology nga basala mmesi naye bagamba mujje jjukira abaana baba babikoye practical ne bajja ne baaniriza omukulu babajja mu ssomero abaana omukulu n'atuuka kaakati ekyasinga okukola amawulire bino bisatu ekisooka banne abaali bali mu public nga boogera nti munne tetusobola kuba musajja waffe nze gundi nzijayo ejjambi yantemeko gundi nze gundi twalonda naye emiyembe nze gundi twasoba naye ku ddomu ne tulya gundi bagiya tebajja omubaka nsereko Muhammad teyaliyo era amukubira essimu yamukubira essimu yakubira nsereko essimu nakubira Ssemujju essimu nakubira Mwanga Kivumbi essimu endala nagikubira maama Anita endala nagikubira omukulu Mengo nga tebakwata bakwata nga naye ababuuzi baneemuli ludda wasooka nakubira nsereko bwana Nsereko otuuse nga mu Lukaya omukulu mbadde sinnaba kusimbula wadde eno omanyi waliwo mukwano gwa muganda wa ssenga wajjajja wange wano yafunye obuzibu n'amuggyako
nakubira omubaka Ssemujju kurr bwana Nganda nga totuuka oli namugamba omanyi gavumenti ya Museveni ene eridde nyengozi kakati otwali nali ku observer namujjako nakubira mwanga kivu byete yakwata kubanga ne kusigini kyali amala dottekako omukono kati akubira Anita mama Anita nawo wange nombaamu olaba ebintu ebyo ojja kunkubira kedda. You see, those things are not easy as you may think. Aina odi Ssemujju yabadde alina okusala Juma. Yagambye public ndi yadde alina ko olunaku lwennyini olw'omukono gwa mukwano gwe yalina okusalawo Juma ng'alina gisalira Kampala ate nga Juma ekwatagana n'omukolo ate omusajja wa ddiini nnyo bambi tamisingako Juma wagisalira tasikyusa kifo kitegeeza zonna ennamba ng'azikuba tezikwata. Yes. N'akubira Ssaabasumba bamukubira nagamba munne waliwo father wane eggulu Francis Ojoko yatusindikira ebbaluwa so sinza kujja munnange obimanyi naawe ndi mukatuliki munno teyajja kakati alina akubira omukulu w'Emmengo kubanga omukulu w'Emmengo baali batusuubiza tiyagenda obeera omugenyi omukulu yasindika wakusatu we sina wakubiri teyasindika second deputy aba wakumeka bala Katikkiro bala first deputy bala second Muhairaki aba wakusatu gwe yaleeta teyibeera jjooga eryo naawe owange onvuddemu essimu kuswala kwali kungi anaye kakati Medal Ssegwa naye yajja yanayiwawo omubiri naye kintu kye baazuulamu awo bamala ne beegeyageyamu ne bagamba naye omubaka ono mukaaku si mubaka mukaaku ono ne Mabike ne Abedi bakoleraani mukaaku nani ne Mabike ne Abedi Bwanika bakoleraani ng'ani abuuzaani Sseggona nga beebuuzaamu n'empuuga nti kiki mobilization zero nga bagikolera Mbabazi kyekintu kyaganye nga bagikolera Mbabazi batwala ne bakutu yamuga ne abaana abo bazibu nnyo ne bantwala ejjo nvuge drive nkole drive nga tewali bantu nga bannimbye embuwe bali bannamasaka bebali abategesi abakulu kyalimu promoter yalimu nenga promoter bano bazudde nti yalina gwe yali akolera kirabe kiki promoter yabasuubiza abantu emitwalo ebiri abagenda okuba mu district zonna za Uganda abagenda ova Kamuli abagenda ova Kagali abagenda ova Iganga abagenda ova Mayuge abagenda ova Kumi emitwalo egyo ebiri n'omugenya omukulu n'amutugambirawo n'ebbaluwa yatuuse dda musajja ne yeebuuza ebbaluwa yagitwala yaani teyatuuka oba ebbaluwa tebazitwalayo mu Busoga simanyi okitegeera people n'agaana naye abaddewo mami yabadde amuwembeekereza tomumanyi mami ow'Emityana ow'Emityana yazaawo n'amupaatingako dadi kulikayo dadi Joyce obwedda nze ndi eno nninze ebirowoozo bindi wala mwattu oyanguwangako ne tulya ng'alina kyasobola okulya okimanyi nti eno nga bantu tebabalabako eryongo eri ewagunde bali mu Basomba because omukolo gwabaddewo Saturday bo bali mu kusomba Anita yabadde mu byeri yabadde yatekera genda mu byeri the following day ndiye Lwengo toyitaawo era yamuyitako Anita yayise Masaka naye yamuyitako ekiro na yasula eyo Anita alimba yandimaliriza wane kabonera niyeyongerayo nafuna hoteli Masaka kakati ekirongo omukolo guwedde abantu ababuzi n'emmere bagizizze emmere bagizira tewali munna Masaka asobola tewali munnakyala asobola ate nga bannamasaka basuse ne bazira omukolo kati bano bafunye abagenda okulya emmere adi babalondera bulondereza eyo noneho ne bagizira bagamba yi ffe bannamasaka tulya n'abantu baliwa ne bagamba mu mwasomba abantu ayiwa lwaki bo tebabasombi okibanga kyangu bakabalese organic bambi bebali kuba batugamba ffe no Masaka yaffe bannabuddu batuwulirira mbabaddewo bali bagenze kulima baganye ate wabaddeyo wadde omulema kakati bamala okwekwatakwata n'omukulu Sseggona bagwa mu katamiivu kaffe
Kali kamuzeeyi. Kamuzeeyi Kamaliko. Kalina embukuli y'omuggo kalina batamivu banne ba. Kabaddewo. Bakasanze ekiro nga bava ku mukolo. Batambula beewunnoonya ne kabasanga. Kagambe kati. Kakano kababuuza ebibuuzo ladde mbiwandiika nga nawe ndi ne mbiwandiika. Ne kasooka ne kabuuza omukulu omutegeke. Abantu emitwalo ebiri ge mwatusuubiza kati baliwa? Kabuuza ndi. Kabuuza omukulu yennyini. Omukulu agamba munnanga nteekateeka Abedi yeyagirimu. Nange saabalabyeko. Jukira batiddemu. Kana katamivu kalina omuggo. Kati buli kikabuuza mba mulina okiddamu. N'abatamivu banne baako. Era bakaddamu. Nteekateeka sifa abagibaddemu gyo jabibuuza. Batagetinga ebiri. Mitwalo ebiri. N'ebiri si mitono. Ku Masaka yenna. Giba mitono naye bo bagamba at least ekitono nnyo bajja kuba bagifuna. Ne kababuuza mbu mwali mwagala kwebaza. Okwebaza kiddala ekituufu mu mpuuga. Kwebaliza bubi. Nga bekatagalamu awo n'endeku. N'omuggo gwako. Omukulu n'akaddamu. Nedda olw'obulamu bwange nebyenkoledde bannamasaka nkamuga otukoleddeki mpuuga ne katunula mu batamivu banne ba onatukoleddeki bukyajja yali atukoleddeki ebigambiya byasinga luddawa si waffe ne baddamu waffe ne batyamu yewunyawunyaamu awo yamubuuza ayogera ekituufu yogera ekituufu kiki wabadde ofa okutegeka omukolo guno kati abo baatiddemu ddaawo bali babatadde ennyala yamuddamu pressure koye yabo pressure yaki Agulanyi nti baagutegesa omukolo ogwo nga pressure yaki Agulanyi ebaliko badde bagala kukakasa twagala kukakasa mbu tulina numbers n'abagaba bwe yalaawo babiri nkaaga kabina abiri ku lubuto bwabadde busunguwavu nnyo obutamiivu banaye naye ng'ate kyasinza okukola obubi enkeera erwengo kyakutte naye in fact nze yenge yabaddeyo twafunye amawano nno twafunye amawano ewa erwengo kyekyabaddeyo era Faruku oli kundoza buli muntu ali ku lulwe mu Uganda buli muntu kati ali ku lulwe kyekyabadde erwengo tubeera nga abakulembeze be twalonda boogera statements bezi bagambe bati kankuzannyire ono bamuyita Kinyamatama ono ayogera bw'ati Kinyamatama waawa Rakaayi waawa ndowooza we Rakaayi kakati ye gundi n'agamba bw'ati maama Anita ati bamama buli omu mumuyita bamama bangi omuteekawo ekitiibwa munnange buno naye yabadde ku mukolo gwe gumu yagambye bw'ati era pulezidenti awuliriza okusaba kwammwe where you said that when your child misbehaves you beat and say go back and do something good nga enjogera bwegamba nti omwana bw'aba akusobezza omukangavvulamu katonotono n'omugamba genda otereeze okola ebintu ebirungi and you're better off having a child even if she goes and eats something so long as she brings back home ofuulako n'omuntu nga bw'agenda n'abaako kaamunye akaleeta ate n'agasa nammwe n'abagabirako abantu b'omu kitundu speech ezo mpandiike oba just offered simanyi bagubeera muzimu nga bwe gulinnya omuntu simanyi bakibeera kiteeketeeke simanyi wabeera atumiddwa byonna bisoboka asoose agambye nti bw'abadde abadde akola abadde alya naffe nammwe ekisooka ntwala omukisa guno twetonderezaake ffenna bannayuganda
Zake yatulagirawo omukyalo oyo Kinyamatamu. Ane bannabyabufuzi mutumazeemuko ku maanyi. Buli omu ali ku lwaffe. Mutumazeemu amaanyi. Oba si kyekyo nga balanga kikabunafu. Eno omukulembeze agoba kino. Yes. Ate bano balaga ki. Wala film yaita Game of Thrones. Eri ku munno waakyo okwo. President yagamba nti ne evidence yagifunye agenda kubalwanisa bali b'enguzi. Era tulaba arrests eziri mu kubanga zikolebwa. Ba MPs kalisa zino bali bameka. Bali mukaaga. Bazo mukaaga. On the other hand oli Speaker of Parliament yeggwanga sanctioninga era kiririza ddala mu nsonga ezo ate principle zaali mu kulwanisa. President wabanga yamupanishinzeemu apanishinga ng'omwana era agenda kukomawo. Kitegeeza kikakasa nti oli yakikola ki? Kigambo ekyo akakasa nti yakikola ne president naye agamba mwana affe alina okukomawo eyo wammwe. Era in fact kese kuzanyidde speaker amaliriza agamba nti Sise Namuji is going to be your MP forever. What? Ebyo bigambo za Sise bya Anitamu. Kuba yakkizaga president ensonga zammwe yaziwulidde ayinza omuwaayiriza. Okitegeera mwana kati essuubi lituweereddemu ddala ti president Abannayuganda asenga twagambye kale katumuwe benefit of the doubt agambye evidence akola ki agirina era nakola arrest ze tulabye omwali ya Sise Namuju omwali ya Akamba omwali ya Yusuf Mutembuli omubadde ya Ignatius Makuyu oyo mulimi kyekyabatutteyo baade bagenze kwebaliza akaani kuba n'omulamwa gwakyo saagutegedde. Babadde bagenze kwebaza, babadde bagenze kola campaign, babadde balina simanyi na kumanya okugulawo. Diwe kyafuukanga olina kukosa corruption mu campaign. Anda abantu nabo ne babeewo ne babiwuliriza. Essaawa eno mu Uganda tusanamu ko vigilante omu abeerenga big keeper Listatham. Sikulimba tujogeddwa nnyo Faruku. Nnyo. Mu kaseera kano over the weekend nze nabadde nina mukone ku ssuubi. Ngamaze okukwata Mawanda, Michael, Piero yu. Wa Piero yu. Ignatius Makuyu. Wa Piero yu. Yes. Piero yu. Kibiina kitototo. Nanti omuntu oyo afitinga mu Piero yu. Ye era yakulira akakiko k'ebyempisa. Bamukute ne bilioni meka? Ono. Bilioni amu ziri 14. Era ono Michael Mawanda wakati wa Oktoba 2021 1.05 billion. Billion emu mu obukadde bimeka? Yazikola ati. Yaziwuutanya. Zali zirina genda mu Buyaka Growers Cooperative. Okitegeera. Munnege bamukutte naye waliwo gwe bayita Ignatius wa Makuyu Mudiimi billion 2 mu obukadde 3 wakati wa Oktoba 2021 paka June 2023. Billion 2 mu obukadde 3 yaziwuutanya. Okitegeera. Paulo Akamba ye obukadde 2 Mei 2023 paka June 2023. Nandi ono Akamba atera yali ne mbali ba Sise Namuju abaali bali Mrs. Zani Human Rights Commission chairperson Miriam Wangadia. Bamuwe ssente simanyi bateekemu 20% ekomewo gye bali. Nti akwatibwa naddizibwayo. Yaguli muogo. We akwatibwa ne yamuwa beyiro addamu n'akwatibwa addemu kugunu kugwabano bamawanda. Omulala bali yamuyita Julius Chiria Taita Konko lawyer. Yali amekoyo. Oyo yawuutanya billion 2 mu obukadde 2. Batandikira mu billion. Yes. Ono Leonardo Kivundira ye Principal Cooperative Officer Ministry of Trade Industry and Cooperatives. Ye yawuutanya mmeka wano. Yawuutanya 3 nezigendamu. Bannaye. Okitegeera. Kakati abasajja bakwatibwa ne tubamukone ku ssuubi. Nti bannaye kali kasita balina bye bakoze eki bebakutte. Naye ku lunaku speaker gwe n'ovayo n'oyogera n'ogamba nti omu ku bano bonna nga Sise Namuju president okusaba kwamwe yakuwulidde. Era president afaayo kasobera ng'olidde n'okomawo n'owakoko ne ku banno n'olyako. Takina mbuzibu. Nti corruption bwe tugenda kubanga tumulwana. Naye gwe okimanyi oyo omuntu yaba bamukute ne 164 billion. Abasajja balina GDP ya Uganda. Bagirina 164 billion mu abantu nga 5 abo bensome bana. GDP ya Uganda
sente teziri mu production sente teziri mu investment sente teziri mu saturation ziri wa muntu 164 billion sente mpitirivu nnyo kati kitegeeza eggwanga liba teritambula naye nga kitulina okukkaanyaako nti eggwanga lirina sente kuba kati ezo zivaawo wezivaawo ezo naye obuzibu waliwo ababbi sente zo weeziri naye waliwo n'ababbi kati obuzibu bonna obuliwo okweraliikirako tulina kwennaku ffenna president waba yagambye nga Anita wagambye nti yalinga atumiddwa message ye etuuke mu bannalwengo nti omwana wamwe Cissy Namujju ye agenda kukomawo president waba akubanga omwana we n'amugamba toddamu kikola genda nali n'amaana n'atugamba nti she's going to be your MP forever kakati abantu abakoze emizigo bano ng'egyo bapanishingibwa batya ate Lwengo mpulira amasomero tegali mu mbeera kirungi kiri Lwengo ne balina Cissy Namujju alina biliyoni bwe basanga ne biliyoni nga pocket change mu nnyumba ye nga ziri awo bwe kitowe eggwanga Uganda munnange Faruku buli muntu ali ku lulwe kirabika baba bakagoba abeerubigi eno nga aba corruption baziridde empitirivu nnyo zaliyambye abantu okuba resettling okubajjawo bagende ewalala okitegeera naludde babawadde ettaka teri kuziikako bagamba teri kuziikako beewogomyewo bwewogomi teri kuziikako instead of okubafunireko ku busawo bw'obuwunga babeereyo babagulidde KFC bali bejjeko ennaku empitirivu ebayonka obutaaba bagende tuve wano ndowooza twalira kyenkolawo eggwanga weriri sibula abantu bannaye abali ku Gossip Live mwebale nnyo mwebalire banga bakoze channel nakoze YouTube channel era ate nalabye ompisaamu eggaali otuyisaamu eggaali twakoze eki waliwo yaŋŋambye nti ntambi ndyekamanye ng'akoza n'owebbwa mulekerawo okuyisaawo ebintu bye Shalom oyo mulekerawo oyisaawo ebintu byammwe langa YouTube channel yose amma abali ku Gossip Live muganda wange ampadde omukisa niyanza gende yanzeege YouTube channel yange nagiguddewo wakampisaamu eggaali emirundi ebiri sesatu YouTube channel yange nagiguddewo eri mumanya Frank Ntambi sho bagiyita The Lost Files ekola etye The Lost Files ezo nzijjayo personalities zaawe mwerabira asinga bafa n'okufa ninzo kamba ku sense tulira kuva ku lunaku mama we lwamuconceiving mu lubuto bice ebyali okitegeera kati saba zino ndi ku episode ya Idi Amin Dada gwendiko Idi Amin Dada onaku wayo nteka episode yange ey'okubiri Idi Amin era esaba zino weyankutte kutte ku Idi Amin Dada yali muganda wa Muteesa anti bino nna byafayo ngenda kuba bikuleetera kale mama wa Muteesa mama wa Muteesa Dracula Namaganda ye yawo obuzaalo mama wa Amin kabaka aliko sawa zino bino ngenda kubeera nzireeta okitegeera basekabaka basekabaka aba president The Lost Files yes buli file ya muntu nga temwabitegeerako wabasinga n'okusoma tetwagala tuleetere ngenda kubeera mbireeta olunaku lwayo episode y'okubiri egenda kuba egendayo nti kabaka yali muganda wa Amini Sekabaka Muteesa yali muganda wa Amini mbuuza ate nga wembaddamu ebituufu ogenda bireeta yes bagiyita batachano bagiyita Frank Ntambi so bagiyita The Lost Files era ngenda kuwa link ogimpiningireko ko wali abantu bajja gendayo bagirabe ojja kumpa wakati ba YouTube obiraba otekamu Frank Ntambi shondala zezijja channel tejja batandisa channel yeri tewali akutambulirako channel yeyo kyali nto tenalabika YouTube tenatuuka giraga natambuza link kati ate otandise kwekwasa bw'oteekamu Frank Ntambi ate baleeta balala shondala zenkoze ewalala nedda ssebo era kati ayagala genda ku YouTube teekamu The Lost Files Frank Ntambi ejja gireeta naye oteekamu Frank Ntambi balala ebijja okujja paka omwezi gumu banagireeta obadde oyagala afuuka nga bano ab'ekimotoka mbu kiremeddewo pulira bakubiddemu amafina essimu bagamba kyakomawo ku lw'omukaga ekiro waliwo eyaŋŋambira bakubidde mu mafina makonambo yakubidde mafina essimu nekivaawo makifina nagamba bagambe gavumenti ekkirize tukijjewo naye okyakomyewo mulekerawo okutambuza ate ebyo byebibuuzo ebitujja ku mulamwa simanyi Doni Gundi yakutte Gundi simanyi Doni Gundi alina abawala baali nabo ojja kumpayo olunaku nkwete diversions eziri mu ggwanga Uganda ntwabeerawo ensonga entuufu egenda mu maaso ntwaliwo we bakutte balidde sente z'omwewe omusolo empitirivu ennyo ne bajjawo kisitole nekibeera mu mawulire for 4 days nga kiri eno kati diversion y'ekimotoka yavuddewo byonna byonna biteeketeeke era kyamala ennaku bbiri online ekyekimotoka
tuba tuli awo nti Doni something yakabasanyiza abawala babiri ekyo ne kigenda mawulire nakumeka 3 tuba tuli awo Doni Gundi ayagala kusiba ntambi n'entambi yali babulidde ebyamagezi ne nalwanagana ne Doni Gundi n'ava ku mulamwa nenga kiteeketeeke ntambi nga tamanyi musajja wattu nga kiteeketeeke Tigundi Stacia bebanja obola asendeze bebanja 5,000 agenda okuzibanja ataddemu akakadde kamu banja 5,000 kuba alina okulya transport data okulaba kibamugeddeko abanja 5 kati omuntu yandivokasize ku parliament n'ennema byeri mukola muli mukutega Gundi ya design Gundi yamuvumye biki yamuvumye ekiko kizeyo keza wano waliwo abantu nga bo bavuga diversion dishitufu diversion nga waliwo ne minister Mulamba sende zivaayo nga alina bayitamu abasinga bali muffe mu media diversion abazanya diversion zezo nibo bamba amawulire social media naku 3 ngola kuliko utayina mulamwa wadde nenga balu propellings oba muliawo TV number yaladiraga ebigede bano bebagubi erubiji nga balina omwala gwe bakyazizza yali video vixen yatula ku bisambi by'omuntu omu ozambe ne bamuleta bozambe bonna gwe wewunye ninga genda bulira chensi nabelako ennaku 3 ku mawulire kyovola bannayuganda ne parliament tebamanyi bigenda maaso tebamanyi ojja kumpayo olunaku nze nkuleetere kino ne kino owulira abagaggagagga simanyi Gundi Gundi ono simanyi Gundi bamukutte Gundi ali bwate biki nga byemmotoka nkuwadde simu simanyi gwe Gundi gwe wakoze bwoti nkuwadde ettaka ogenda okulya Salongo sajja koze concert nogamba musajja abadda nengeri lugogo buli muntu wayina ojja kumpa lunaku nkwete bwino Salongo siraje yali diversion ewedde nja kuletera bwino gwe webuuza mu bifo byonna omuntu atalina de luyimba olumalayo kikomera kye nti balumanyi akoze show Salongo siraje diversion jongeremu gwasinga nakola olulala siraje trendinga ndiku diversion ziri wano mpitirivu tumalirize ndowooza tumaliriza bannange mugende wa educator muganda wange alina obwambalo buno asangibwa ku Atlanta building opposite Patheta complex ku namba y'essimu educator ni ono omwana njagala kutungireyo akantu educator bulungi mugundi yonna gy'oyagala educator nali ku namba y'essimu 0708 649 334 baganda bagamba munno wakina bagambyeko video junior tumukubira essimu nga takwata ali mukola filimu za munno wakizigendeyo olunaku olwaleero yes jibide emitwalo 3 ejja Uganda buli mwezi no subscribing films empitirivu ennyo eziwooma oba ezinyuma okulaba ku maaso mwebale nnyo mwebale ddala tubagamba London September Afrigo Band egenda beerawo Kalo Nantongo teyabaddeyo ku Sheraton teyabaddeyo nalabye Wizo nawulira ayina nga August 2 ku Hotel Africana yatugendeyo tumwagire Wizo Manizo yes Haji Aruna next nga 9 August Wizo tumuwagire ndongo weri weri enkadde ndongo ya Wizo ndowooza enkadde tumala Bruce Lee yatwadde luyimba kyolupya ogendayo Wizo I think Wizo is deserving Wizo is what definitely Wizo olabe kye kintu yalwawo n'okikola ne woleeta buleesi Wizo ne bategeka nti buli muyimbi agenda omuyimbira kayimbe luyimba kituufu lwa Wizo ne radio okimanyi kiggwa Wizo yalina okugenda mu stage version ndowooza oba gye bandikoze Wizo alina okugenda mu eyo stage nayitambi alina okuba nga ayitamu n'aguma kati saazo omusajja mugumu yes kuba ne stage nayo yali nze Wizo Manizo bambi gere tumuwagire bambi ataddewa atadde Hotel Africana lwaki tatadde cricket cricket wanene mu Siraji gye yasobola anti bye basobolawo ba Siraji ne wasaba water ne Siraji kiki lwaki mumulemerako mwebale nnyo mwebalire ddala nsaba tukome wano tusisinkane next time